Kadaga yali mwati okutegeera President Museveni. Yamutegeera naye yayitirira, yamutegeera dda. Yamutegeera era n'amuyirawo omuliro kutogikwatako. N'amuyirawo omubiri ku age limit. Togikwatako yasooka n'akiwa Olanya. Tatera muwanga complaininga. Olanya bwe yakikwatamu n'alaba obuzito bwe n'agenda mu gundi mu Israel. Olanya yagenda? N'agamba akomawo mu nnaku 2. Yamalayo wiiki 2. Ng'ekintu takyeteeka. President Kalabe budde buyiseeko n'agamba Kadaga n'amukubira amusimu agawera nga tagaddamu. Paka yagiteeka ku loud. N'agamba omuntu wa Kadaga nti gimutwalire ng'eri ku loud. Yakumuwulira bw'agaana. N'akikkiriza. Bw'akikkiriza ne bamanya. Kubanga President obudde bwali bumuyitako. Ne babala enamba ewera. Ne babayiramu n'abalwadde abali ku macupa nga 17. Abajja mu parliament. Nga balwadde. Bajja ne kanula. Bwamala okubala ne bamanya nti aba opposition bano n'aba independent bayinza otuvaamu. Kadaga. Nti ebiseera bye MP babanjanga ne beekweka mu parliament bavaamu ssaawa 5. Bano bampa kamyu. Baganiddewo. Mpente nkuwa kamyu. Kadaga nga bw'ojja n'omukabira ng'akuwaayo trip 2 ebweru 3 okendeeze ku bbanja. Nga zo zibeera gye ziri. Iye n'ekisawo yakikozesa bw'ati, buli muntu ekisawo kyakikozesa bw'ati. Ekyamongo yakikozesa kuwa bano ba miliyoni 5 bampuuga n'ebina ba commission. Ekyoli yakikozesanga kuwa bonna abalira oyo ku ye oba oli opposition oba oli kyobola bamufiirangako. Era yamunyizanga nga ambulakalistinga. Olukaga n'alukozesa. Akati gwe oli ku kintu ekivunze owooza musajja ateeka atya biliyoni 5 mu gundi. Museeke. Kati President gundi kityamwetaagisa kulaba Museveni kola appointment. Anita Amongo. Bajja kusinkananga mu Seke meeting nga excellence papa yagambye kino ate nga bateekateeka n'omwana. Yes. So ekitegeeza nti nno Kadaga yali talina waayita. Ate kino ekya Kadaga okugamba nti yali talina waayita. Ne Museveni kyamuyitirirako. Baateekamu bagosti batamanyi kitegeeza Kadaga Amongo alina capacity esobola n'okusuula ekintu kya Museveni kyonna. Okusinziira ku ssente. Oyo banaamukuba bajja kusinga ne bakubye Kadaga bajja musuula ku jirikiti. Parliament ekisobola nga eteeka balikeezeza naye omuntu gw'otasuubira kulangirwa ye Museveni nti ffe twakolonda. Omulonde omugaye gwa mulonde. Anti agenda nga alina wabbira akalulu ke tayinza kukkiriza ekyo kubaawo. Awateeketeeka obulungi. Awo oba omujooze nnyo nti ffe senga si ffe. Kadaga yakyogeddeko olumu nti nze najjawo egirimu naye teyagijjawo. Olaba Amelia Kyambadde yagamba bugambi nti batuwangudde kubanga tuludde nnyo mu buyinza n'obwa minisita ne babumubika. Kati Museveni bw'oba wamuwandiikidde ekintu kyonna nga wakoze research nga kigenda muyamba n'obeerawo nga agenda kukyogerako takyogera. Nze Dr. Ssenjobe Richard nga nsinzidde wano ku kitebe ekikulu lunaku lwanjagadde twogere ku ntaseesa Prunus oba Prunus africana. Omuti guno gukula ne gutuukira ddala mu meters nga 12. Entaseesa amapapajjo gaayo bwe tugakolamu ensaano ne tukolamu decoction na Prunus tonic. Ekyupa eno ffe tugikola aba Biva Organic. Ojja kujjanjaba obulwadde bwa BPH oba prostate gland enlargement. Eyamba nnyo ku diabetes mellitus abalina sukaali ow'ettuluba eryokubiri. Eyamba nnyo preventinga cancer w'amawuggwe, cancer w'amabeere n'okujjanjaba obuzimba obubeera mu mabeere. Eyamba ne ku fibroids ebizimba mu nabaana. Bako ku STIs osobola okugyamu ensaano mu papajjo n'oteeka ku mazzi agookya oba n'ojja ku Biva Organic n'ofuna eno enteeketeekere ddala. Opimako obupimi busaanikira 8 ku makya 8 akawungeezi. Ebirwadde ebyo n'osobola obigoba. Nze Dr. Ssenjobe. Omulungi omulabi w'emikutu gyaffe gino nate mbaniriza nnyo mu pulogulaamu yaffe ey'olunaku olwaliro mwenkyaliza muganda wange Siraje Lubwama. Siraje Lubwama senior journalist era nga tumukyaza wano n'atubuulira ebyafaayo ebyaliwo ebiriwo n'ebiribaawo mu maaso.
byonna abituwa kitole. Kale no tumukyaza olunaku olwaliro nga tugenda kwogera ku nsonga ya Maama Kadaga. Omanyi yali mukwano nnyo gwa Kadaga. Kati twagala tumubuuze tulabe awulira atya muli. Mutima gukuba gutya. Tugenda kwogera ku nsonga ya bakansala ba Nuupu abali mu kukaaba. Tugenda kwogera ku kulekulira kwa Derrick Nyeko n'ebirala bingi nnyo nga bitunaaba tugize. Mukulu Siraje Ssebusooka obuze kuba tulaba. Atulaba yonna gye muli mbalamusizaako nnyo. Wiiki ziweze nga tetuwuliziganya naye nga mbadde nkola mirimu egy'abandi. Bannayuganda n'abantu abali ebweru. Mbadde ngezaako okuyamba ennaku zino ntambulira nnyo mu bantu. Abantu bawaabira abantu abanene abalala ne babawaayiriza. Waliwo omukyala ali Kayunga eno yaŋŋamba Jeno Kayanja yansaba ekyapa kyange ekyakatale ke Kaleerwe. Yes. Sente zange naazirya kati ndi eri mu bwavu. Nenoonya Kayanja wansi w'enjuba ne mufuna. Naŋŋamba omukyala muleete. Omukyala naga nti ate nze sirina protection ngende wa Kayanja kunze wajjidde ki wano ewange ng'omanyi nze nja okutwala. Naga nti tuli mu kooti looya wange aŋŋambye sigenda. Nagenza okizuula nga Kayanja amuwaayiriza yamusingira busingizi kyapa. Ne sente ze tazimuwanga. Omukyala yasinga businzi. Yes. Kayanja agampe sente zange kuwa ekyapa kye. Ate ekyokubiri n'atunda ettaka eryo alina abamuwaabira nga basatu ku ttaka lye limu. Yatundako ebitundu ate kuba talina wabawa kyapa nga yakisinga waani. Ate sente ze bamuwa lwaki teyanunula ekyapa? Omanyi sente bweseerera. Kakati mbagamba nti ebizibu ng'ebyo mu nsi mwebiri. Kyenva mbalekera ennamba buli lwenzija wano 0705 0708 702 160 teri ku WhatsApp ne ku mobile money teriiko. Waliko abadde bazisindikako sente kuliko emitwalo nga kyenda oli yanyiga nga ayagala kuggyako sente emirundi 3 pini ne yeesiba. Anti dai bakuwe pini. Ndaga muntu sinnagifuna bampadde gundi eraga nti naye tezinnafuluma. Eri yagwe yasooka. Kati oyagala kunsindikira akasente n'osindika okwo kajja kwebakako paka. Kati gulwa ki eringa current account. Zonna kati sezigabye. Naye eya WhatsApp yekweri. Line jinguzinzi. Nedda sebo tolina pini yaayo. Nja kugiteteekanya afune pini. Ezo sente zange kujja nganzi. Nkuwe emitwalo 10 nzira yini njitwale. Yakuleka emitwalo ezisuka mu 9 mu omwezi. Anti nze ngenda kwetetenkanya. Nze mbere mu risk oba evaayo batevaayo. Abalabi MTN eri 0772 455 291. Oba olina kasitoba ng'osobola okutambula abakazi abazze ekireewa. Twakweka mu 7 tugenda e Kayunga ne tuddawa naye kakati tuli mu muzigo Nakasongola. Abo n'abasendiseeyo wabazeeyo ne mugana 7 simula. Bazimbye oba bamukwekera bali mu muzigo. Baali bazimbye nga nente yali ya 8 mu 7. Baga tabasasula nko ne 10 ne bali ku nnaku. Kakati takabali mu 7 alitunda eri ko bali bazimba. Ate nyumba abayekera tebazi kuba ne zigwawo nente ne zigwawo. Kati kyembuuza. Kati apangisa Nakasongola omuntu basanga eruweero. Takabali wambadde abantu kisoboka n'okuba nga abanunula be balirina. Abantu abamu balina ebizibu bya buwongo. Si bongo. Kubanga nze tuyinza kuŋŋamba nti abantu bonna be basuulira ennyumba eruweero bagenda mu bupangisa. Omulala tugugulana naye yasinga Diana omusango. Diana yagula ku mufere ettaka. Diana tuyina. Right. Diana Museveni. Mwala wa President His Excellency Museveni. Ne omusajja ne bamusiba n'alemala kati omufere bamusingisa omusanga asasule biliyoni 2. Naganze munangire mu lubu lw'abaavu. Siraba nga yadde akawumbi. Ne bamulangira ne mukyala asula mu nju. Diana asula mu nju y'omusajja kati mulema ali eyo lugazi. Diana yagitwala. Lwaki tamusasula? Diana yali ayagala ndowooza okusasula. Lwaba ogwo omukono agamba aleke bagende mu kooti ate kooti yamusingadde. Kati taata yalina okumala omulema yasinga Diana. Omulema yasinga Diana. Naye Diana akyayenjoyinga ebintu. Kati wogamba abantu nti babba ettaka ku bantu abanaku nga ne mu kasolya ako mulimu ababbi. Oba olina toli mwenkanya. Naye President manyi takimanyi. Ensonga lwaki njagala muwandiikire akitegeere. Muto we Toyota
alina ennyumba gye nawandiikako awo nga ya Mujaasi Namwandu omusajja yafiira mu magye n'abamupangisa emyaka 5 nga tasasula namugamba sayini nga wano mugenda kumpa ssente kumba musayiningiza ntunze kikyoncho yagiyingiramu nadda ku sayidi y'ababbi bagiguza Haaji omu eri awo Kisaasi miliyoni 2.5 Toyota Mutowaani wa President Museveni. Owokusatu mu famire ndowooza bamuyita Alex naye Alex mutabani wa Genosale yakulira kampuni gye bayita Saracen ogimanyi yawa LPU akakampuni kezimbe kabawe ebikola uniform ngatto biki kati banka yaze nebazingako nga yakutunda byayo miliyoni 2.6 nengamba Alex musajja asasule nti ate bantu te mu kooti mbasasule nti kati yo naye ali awo omuntu omunaku nga kusupplies muwe sente ze olime kulumya abantu gwolinawo kati ekyo nakyo ate yakusupplying ebintu bye n'obitwala waliwo ababagolodi nakasekawo mu ttaka ly'omuntu babagoba awantu erya gavumenti ne badda mu kimanja ky'omuntu ne bakiyiikuula yekanga 5 bakisimuddemu empumbuwezi kooti yagamba balekeraawo minisita wa minerals ono minisita ava ekiboga n'agendayo n'abagaana ne DPC n'agoba ne operation commander n'agamba nti musime nono bawa Kenzo mukyala Kenzo naye waye bawa Kenzo waye mukyala Kenzo oyo mukyala deputy minister iyo omukuba kuba kukutana bamutuma akukutana nabo nga basima nti abo bantu bange basima buntu abanonya za campaign abo nabo ngenda kuba exposing nga president yamanyi abantu bali nabo ntisiba yaye bokane babbi n'obubbi batulugunya ne bananyini ate mukyala Kenzo nali simusubira mu buyaye bwe buti abirimu omukubi esimu agansi kwatira simu kukubo jangu ku office otukayo ntali iyo yali biru bagirimu ba commander mino commandant mulimu okujja ko OC station yaga nti nze gwange ngukola ni bakama bange bakola ki bannemesa kati ebyo bye bintu ebimu ku bintu byetukola ki byetukolako banji baadde bankubira ennaku zino waliwo omukyalo binali Germany ogamba oyina ennyumba zo naye bwangamba tebamanyiza gye ziri ojja kuba tuwa kweza azirange tutunde tulye commission kabuuyi tebagaba ssente abo bagaba ssente kale bwetyo bwe tutandise ne muganda wange Siraje Lubwama bingi byayogedde nange nina binalaba omusajja omulema bamutunze essomero liwali ng'ennakawa omumbuzi ngaaga nti president yalagidde aliguza Aga Khan ne bamutwala ne wa president sebo president ne bakkaanya obuwumbi 6 kwa akaunti ye ne bamuterako akawumbi kamu obukadde 2 waliwo mukyala Nawume najja nanona ekyapa mu president akimutumye kye baakola bo ne bakisalasalamu ne bakiguza ate Aga Khan omusajja tebamusasudde mu malayo ate batutte ekyapa mbuno president akyetaaga paka namugambye genda osooka okola essaaki olabe baani abali ku kyapa president yakitunda nga bakisalasalamu essomero ne livaawo kati ba stakeholders mu ssomero eryo eryabalema bamututte mu kooti era basaana kooti sente akawumbi kamu obukadde 2 ze baamuwa n'agenda agula ettaka awalala azimbe esente ne zitamala n'agenda ne yeewola kati bali abeyeewolako obudde ne buggwayo ekizimbe baakitutte eky'essomero ebyo nno banyaga bantu nga bali ku bizibu naye kati tugenda kufuna kooti marshal agenda okuwira emisango emipya egyali abakulu ba CMI Menja General Kalungi bebakutaawe 13 nga bagamba balekera bagenda kuba wano balekera kumya wano bumu abantu bafiiriddemu kati babuuliriza ku bufere bwa bomu naye buyinza okuba obufere naye obuntu obufiiriddemu abantu tebuba bufere kitegeeza ADF erina bagenti mu UPDF n'emitongole ebikessi byonna nga baagala kufunirako ssente zaki naye ng'obulamu bw'abantu bugenda CDF yabakutte bali awo Makindi saawa yonna bayingira kooti y'amagye abo nno batuufu bajaasi ate bebakola bya kijaasi kaka agamba nti ogwo si gwe gusoose bazze bakikola ebbanga biyingiramu nga bagamba tabulatabula ki kaka naye byamutwala birala alina we yalinnya watalinyikana kaka ate kikyamutwala nja kikukolerako puroguramu tutandike n'ekyo ekya kaka kaka
kaka emboozi ye emalako puroguramu 3 tutandike nayo leero tutandike nayo olujja ate bano bebakutte abakutte babadde omusi abadde akulira Ssemwayi yali akulira ne bamukyusa ne bamutwala eyo n'atagendayo yagamba tebantwalayo oyo Jeno Kalungi Meja Jeno naye bamusise yakola amawulire ag'ekifere nti waliwo bomu ezitegebwa abantu tugenda kubakwata naye nga baagala sente kati bano bebakwatanga mbu bajingiridde bibbomu bonna bali omwo okuba mulimu abajaasi 10 ne basiviliani 3 naye bakyanoonya balipoota egenda eri ku nkomerero y'okuggwa naye erina beeyogerako bawerako kati ani yakoze okunoonyereza okutuuka okukwata abanene abo waliwo be bakwata akusooka ne balonkoma bano abanene kati nabo bali nabo bajja kweyumiririza mu kooti y'amagye Jeno Muhoozi ekyo operation ekitegeeza nti nno naye omusango gwa Besigye guno guyinza okuba nga mufumbirire ogwa Besigye ogwa mundu mufumbirire naye ogw'okugamba nti alina baakolagana nabo bayinza okuba balinamu eggumba okusinziira ku intelligence y'omukulu bino ebye Nairobi bifu naye byandibadde biramu balina process gye bandibadde bayitamu okugamba nti bakola ki ebikola kuba ADF teriiwo ebyaddala eriwo musamambiro kasita Jeno waayo omukulu waayo mukulu baamunyweza ate mukulu essaawa yonna alangirira nti avudde mu buyeeke ekitegeeza wali muntu yeseganya nze nkusunyiddeko busunyizi kugambye Jamiru mukulu agenda kulangirira afune ekisonyiwo essaawa yonna singa gwakisaba anakikkiriza yawandiise ebbaluwa anaasaba ebintu ebiri ebyo kubanga Amnesty biri bakyanda biri mu CDF naye tebinatwa ku mmeeza ya president nga bitambula ekitegeeza ADF tekyaliyo kati wana bagamba nti ADF yassa abantu bwe bati ADF project ate ADF yabayeekera abalina omutima ogulowooza nti ogenda n'ofa n'omuntu n'ofuna eki ogenda mu ggulu oyo ne bwaba omu ayinza okusaanyawo baasi n'afuna jjana kuba kati kyovola waliwo lwebatuuka ekisani bagamba basigadde 7 naye 7 tegugwayo bwe kiseera bazaala Jamiru mukulu agenda kusaba kisonyiwo in fact yakisabye edda naye ndowooza tebannamuddamu buzi ekyo kirinde kiri mu process Sirajja ombulidde ekyama sooka ombulire bya mukwano gwo Rebecca Kadaga byagenda bitya bamuwangula president yamukoowa bukooyi bamuwangula mu butuufu era oba basindicate nga bwekyali kuba speaker Kadaga Museveni bombi yabakozesa ye alinga Nawolovu bwayogera naawe kino nayogera naye kino bombi yabateekamu akasente nga ye Rebecca Lunana ono zaasingawo Rebecca mutekamu obukadde 8 namugamba akozesa n'ecupa anoonye badelegate maye badelegate babadde bangu bakufuna abamu babasaza ensalo ne bakomawo abalala ne babateekamu gosti nga gwe omutuufu bwojja nti gwe kadi y'omufu oli omukyamu ng'akola ki ng'alonda naye abo bonna balina mission ya kulonda Anita Among president kyatamanya akirabira wali n'akiraba n'akyetegereza nga bazze ku mission ya kukola ki yakulonda Among kati akalulu kagenda okuggwa mu bokisi abadelegates 3,000 nga mu 3 n'ekitundu tezaawera naye nga 40% mizimu si badelegates kiki naye nga balina order eronda gwe bamanyanga nti bamuguddemu nga waliwo kibaasi ekibazaayo gwe bagaanira wali okuyingira naye nga ate abatuufu basinga okugaana yagivanga eri nga delegate naga nti erinnya lyo lyagize kati bano abafeera babasasula abateyiseemu ku saidi ya Among nga babasasula ne babazaayo ne tewali yafiirwa abasuubuzi bateekamu mu Among sente abatutumufu kati ebifo ebinene ebyali biriko enkaayana kyekya Kadaga n'Among
kyekya Kasolo basajja balaba nabali ne gundi ne King Sisa ekyo basooka ne bafuna bwebasuuza abawoteeri nga oli najja n'akuwa ebbaasa atono n'akwongeramu n'akwongeramu balinga bali mu katale paka ono yagaa nti kati tubabuzeewo n'abatwala nga gwobanoonya basajja balaba yabatwala tobalabako basajja balaba yabakweka nga tebaliiwo bangama yabatwala Tanzania tanga n'asooka avaamu n'akola ki naye ku ssaawa envanyuma President n'ayongezaayo nga bwe yayongezaayo akabavubuka nga bagyemu omuwala omu omusiraamu baga nti asusse emyaka egy'ekivubuka oyo yali agenda kulya akalulu ssaawa envanyuma ne bamugyamu ne bakongezaayo kati ssente ezaakola ku Kadaga mwalimu eza President mwalimu eza NRM mwalimu ez'abasuubuzi mwalimu ez'abasuubuzi ez'amonge ezizenga omuntu ezibalirirwa okusukka mu bilioni 5 ziyateeka mu kalulu yes omumyuka we yagamba nti yeewuunya omuntu okukwata bilioni 5 ekifo ekitaliimu ekyalina kyewa kitalina bifuna n'aziteeka omwo naye gwomanyi nti tekifuna abakigendamu bakimanyi yaba akibaze chairman weero si baakatandika okubawa omutwalo si buli mwezi naye goyinza okujjako chairman weero si wano akutta nalaba bakola ne campaign nga balala balina mu open roof kakati ng'alina sitampu ye bwati tayagala musaala era sitampu tebakyaziwa ba security chairman yennyini yeyebeerera nayo secretary bwagezi wane n'akolayo eyiye ne ziba bbiri ku kyalo ate kati zino ziviira ddala mu local government kati ennaku zino zibalina local government bazikolera London ani yagaa nti basobola kukola sitampu yonna wano bazikola ne security alina yakola eyiye kuliko ebyalo nga kuliko bachairman babiri ng'oli yafa secretary n'afuna eyiye nga yeeyita chairperson ne voice nga naye chairperson gw'osanga yakuluma gw'osanga yakoonerako bw'otuuka mu kooti ne muteekayo zoomi nga kooti ega nti ate ono omulala oti oli yafa nga bitambula okulonda kumaze emyaka tekyali amanyi yali original chairman waliwo omusajja yagula ebibanja bya mirundi 3 nga wagula kino paati emu nga chairman yafa n'omulala nga bamusiba n'afuna omulala amuteerako owokusatu kati omugagga bwe yazze okugula n'agamba nti kati nsasulaani ku ebyo bijingirire sisobola kubasasula namututeyo wa General Chams yanaabisorting naye omugagga agamba nti sitampu zisusse ki obungi sina wensasula kuba lwo be yasasudde bamulaze nga ate basitampu ndala kayina bano yagenza okutuuka kuba nannyini abatuufu ng'alina be yasasudde omusajja nga yagudde ku kizibu kakati Maama Kadaga bati ne bamu overpowering Maama Kadaga President ye nze nayogerako naye ku WhatsApp ng'okulonda kubuzayo ennaku 2 ne mugamba kyendaba tolina woyita kalulu ng'okulonda ko naatera okutuuka nga amaze speech eri gye yagambiramu Museveni nti jjukira ekintu kino twakitandika nga kya mazima na bwenkanya maze mu NRM emyaka 4 natandikira ku LC 1 simanyi 1 nenzija najja ng'amenya sivangako mu kibiina tulina constitution yaffe egamba nti omuntu ajja kulaga byakoze mu myaka 10 kati eyakamalamu emyaka 3 alaga ki aba alina ddiiru ze ezeeri ezo zammwe zeyakolera nkubwa embega mu FDC namugamba nti naye gwe olabanga alwanyisa Kadaga olwanyisa community era ekintu kino otakikwata bulungi nkuguwulidde n'emabega kijja kuvaamu ebintu ebitali biki bituufu n'asirika Museveni n'amugamba nti togattamu busoga ze naginunula era ng'omukalukalu bwatajja buseera olwaleese propaganda debate ekomawo ogwokubiri agamba nti ebintu bizzeemu okutiisatiisa bizzeemu sente ezitalabwangako bizzeemu kino Museveni n'agamba nti nze nagezaako ne munnemamu mugende mu kalulu kati akalulu Museveni waalabira ba delegates ab'empewo Museveni yabalaba naye nga bonna ekibaleese kutiikinga muntu ogwo Anita Among era yamaliriza afunye 9 mu 2 onafuna 7 7% kubanga oli yafuna omutwalo gumu mu 10 nezigwamu ono nafuna 9 mu 2 akalulu k'omugongo ka kisiru nnyo
nti kasita layini etandika bweti abasoose okukuba enduulu ne baweranga 2 3 tebayinza kusimba layini ne bakusigalako naye nga bamusigalako olwenda mu ababiri eriyo ab'omutima abagamba nti tufa n'ono abo bakola ki era beyeebazizza abamuwereddewo paka ku ssaawa ki envanyuma kati obuzibu buli bumu pulezidenti agenda kugamba ki abasoga mu kalulu akake akajja n'akaaba MP ayinza okuba nga yakibaze nti Busoga ne Buganda kanzifiire musigaze amambuka n'obuvanjuba ngende kubanga jjukira bahistoriko bonna abanene babakubye be batakubye bavuddemu Bamaiko Mukula Kiwanda bani yakubiramu ne Kalangwa munne wa Museveni si historical si historical naye alina bingi byakoledde Museveni kati abo yabalaze nti olubimbi lwammwe lukomya era yakoze nnyo okulaba nga Kasolo awangula president yennyini yes nebiggwanga bwetyo ebino petition zibakola ajja kufuna abamu abagambe gwe nja kuwa kino gwe nja kukola kino ne wala batajja kudda mitima nga Kadaaga ye Kadaaga tajja mmuza mutima yagenze byawedde kubanga yagambye nti omuntu atulugunyiziddwa paka ku kisenge anoonyeza ekibanja wala asinga bagenda kinoonya Kamuli bagenda kinoonyawa Kadaaga yennyini nga yagamba eyo statement eyasembyeyo nga yeebaza kati kitegeeza pulezidenti alina kuyita ate mu mukwano gwa Kadaaga okulaba nga amukakkanya kubasi gwe gusoose omukakkanya Kuolanya yamugamba nti wangoba emisana kiku nonswaza Kuolanya kati onnondoola neeno luli yadduka nga agenda akaaba yeekwekera emyezi 2 Kadaaga nga Museveni tegaliiko yadduka akaaba president n'alaba maama n'agagamba mwannyinaze biri byawedde jangu tuteese n'amukubagizayo ebyo ebifo ebibi byeyamuwa ekya East Africa n'ekya deputy wa Nabbanja naye mu magezi gwe nga olaba Kadaaga asobola okuba deputy n'akola wansi wa Nabbanja era teyakolayo talina mulimu gwakozeeyo ate eyo president byayagala akuwa ekifo nga gwe mukulu gwa lupo naye nga asalawo ali ggulu gwe noba voice bwo otambuza amabugo nakusoma bubaka bulala bwe bakutumye kati ekyo president kyayagala weteekamu ekya senior n'otandika okwambala enkofiira nga ye n'otandika okuloola nga ye nga Bukenya bwe yalootana Bukenya n'akanula amaaso n'atandika n'okunanaagira ssebo Bukenya n'ogamba kati nange ndi mahogani batuleesera ne bakuyita mu paapaali bakukasuka n'okomawo ogenda okudda President Museveni akuba n'ofuuka omupaapaali osobola okuba omuwi w'amagezi wange wakazambi nti gwe okulira entobazi yamuwa muwabuzibwe ku wakazambi ate kati yamuwa zino zikabuyonjo awo wakutuusa gwaba akuyambye eriyo batalondangayo naye yamuwa n'abasirikale n'amulinnyisa n'omusaala munene oba miliyoni 15 zekulira bameka abakaaba batagulina kyova olaba bw'otegeera Museveni wangaala naye ekitegeeza Bukenya yali tategeeranga Museveni yategeera Museveni ku nsi kuno ali omu ali Haji Moses Kigongo ate sekandi yaliwawo okutegeera naye yategeera kuba yagiranga n'avaayo n'agenda popopo n'anywa ku mwenge n'akola yenywera mwenge gwe tayogerangako kigambo kyonna kyalina essuubi mu ntebe eyo teyaliragirako wadde n'akatono wantu wonna ne sekandi ne Moses Wati Kigongo kyova olaba ye sente zazifuna mu katale ka Mubuulo kulonda gojja okujayo nomination zange gwokulira tiimu eno abojja nusu naye nga amanyi mukama we kyayagala tasala nsalo awo wakolaki wabeera yategeera mu President Museveni ne sekandi n'amutegeera Gilbert Bukenya ye yamutegeera kati yakamutegeera kati bababo bakabategeera kati babu byayogera obiwulira Jeno Kayanja byayogera obiwulira era bamuwamu ku kasente njamubuuza munoonye ennaku zino bagamba bamuwayo ku kantu njamubuuza waali awo mutundu naye olusi aba mu kyalo
naye ye ekizibu kye kiri eki kimu ebintu byonna asobola obigumira tonyiizanga maama we Kayanja basimbya maama we ne bamugoba ne line ng'agenza okulonda mwannyina Kagololukwe Mugongo yavugirawo n'agenda era ebigambo byayogera yabijja ku ntobo ya mutima gwe nga munyiivu olwa maama we ne mwannyina bino si byetwalwa maama we yaliyo ate Museveni maama we akyaliyo maama wa Kayanja gyali Museveni amanyi Kayanja bw'anyiiga tomusala mu maaso asobola okubako enfuufu n'abumbirira yesale agamba sale nti omusajja wuuyo ate abo bamukwano Gino Sale lwaki ba officer b'amagye yabategeera nnyo n'okusinga President Museveni abamanyidde ddala n'ekizibu kyabwe Sale ng'onyiize nga Kayanja bwe yanyiiga n'ogenda ewuwe asobola n'okuva mu nju ye n'agamba ogira osula awo nze kanfune wensula ye Gino Sale agenda paka ku stage eyo ey'okwetowaza ye ng'amanyi kyayagala akugonza omusima ate tekiri ku muto we ayimini ku mukulu we tayogera nnyo naye obukambwe bwe buli osobola obulabira ku bigambo bya talina nnyo bw'aba nakola ekintu naye takulaga kwegamba wankwe obufunze talinga ate mutabani ayinza kuga nti tugenda kubamba ku lunaku bwe ruti iyo basime era ne bakubamba baga nti nina essomero school fees yabwere ne mu basement mulimu ne transport olya n'emmere kiki naye okoleramu kanyama libuuze edi mutwe alitegeera kakati abantu mu nsi bakula nga banjawulo maama Kadaga yalimu okutegeera President Museveni tamutegeeranga ali emotional ng'omukyala ekimunyize takikweka asobola okukyogera omulaba wano ku byenyegenyege nga Anita mugamba over my dead boy naga nti ewa mukola ne Imasuro ne mutugana nyegenyege kati Museveni ate ategeera Kadaga bali wagenda okugulawo Kadaga yamuwa ebbaluwa yamuweza ebbaluwa nagamba kino kijja kuba officially kati eyo annual income ye omwezi bwe gutuukira ogw'omwenda hoteli ze bazibuukinze kati tigenda kubeera mu mwezi guno nyegenyege kutuuka mu gw'omwenda batandika okubuukinga nyegenyege bayo gwa 11 kati bali mu kwetegekera nti nabano ababeera kumpi ne source ya Nairo bava mu mayumba gaabwe ne bagapangisa kumpi bamuwasaniza myezi nga 6 n'enyegenyege wabeerayo ki wabeera just kimansulo kimansulo bwekityo nakulambula biiro nakukola ki kati kimansulo wabeerawo be baategekanga bagenda kimansula bagendayo bava eno ne bagendayo n'abeeri gye bali bava bweru ne bajja nti ne chapati gyogula wano 10 bagitunda 3 kati omwana okutunda chapati 13 aba tavudde wali mu bufunzi wabeerayo bintu byakwegatta ebyo ebisinga naye nga kwegatta bantu kufuna akatale kebegattiramu kugulagana era kati bali ku WhatsApp tugenda nani tuva awamu kusanga abali eno ne bakkanya ne babeera ku bagenda ne bawumula mu ngeri ekisajja kikulu ndonga bwevuga byokulyaga bwe bityo kusanyuka kati maama Kadaga yali mwati okutegeera President Museveni yamutegeera naye yayitirira yamutegeera dda yamutegeera era n'amuyirawo munne kutogikwatako n'amuyirawo omubiri ku age limit togikwatako yasooka n'akiwa Olanya tatera muwanga complaininga Olanya bwekikwatamu n'alaba obuzito bwe n'agenda mu gundi mu Israel Olanya yagenda n'agamba akomawo mu nnaku 2 yamalayo wiiki 2 ng'ekintu takyeteeka President kaalabe budde buyiseeko n'agamba Kadaga namukubira amusimu agawawera nga tagaddamu paka yagiteeka ku loud n'agamba omuntu wa Kadaga nti gimutwalire ng'eri ku loud yakumuwulira bwagaana n'akikkiriza bwakikkiriza ne bamanya kubanga President obudde bwali bumwitako ne babala enamba ewera ne babayiramu n'abalwadde abali ku macupa nga 17 abajja mu parliament nga balwadde bajja ne kanula bwamala okubala ne bamanya nti aba opposition bano n'aba independent bayinza otuvaamu ne bakwata $7 million ne baziwa MP omusiraamu omusoga
asiteeka ku akawunti y'abantu ng'ogyeko abalina olugambo nga ŋŋanda Ssemuju. Ye tebamuwa. Asumani Basalirwa yatambuza akasente ako. Tabanga Kasumani mugambye Musoga. Opposition nga agreement eryeji uweza kolam oba olonda ogamba tebagikwatako nekolam olina okukola ki okuwera namanya nti abo bali bwe bati abafe bawera ngogaseeko nabo eteeka ligamba mba mugenda okulonda muggalawo parliament Kadaga yaleka ne baggulawo n'abakanula ne bayingira bamalanga ne babazaayo mu ambulance kati bano ba opposition abo bowulira abakubanga press conference bagundi banamboze tukiganye olwavanga press conference nga baddayo mu kahoteri nga banywayo kacyayi nga bakikomawo namba wetuuka okuwera nga basayininga wali enkola mu okuwera basayininga naye nga tebateeka kuvaawo wamuvaawo netawera bagamba nti teweze ekyo tekijja kuyita bayisanga kawaayiro navaamu ssaawa 3 ogenda ku omusunsuzi nga bakyalimu tutegeeza bamalako nga nina mbozi mwali bonna nga begadde olusanvu lwabwe bamalako ne bakola ki ekyo ne kiggwa Kadaga yirawo omulimi kati ajja n'obusungu nga bamenye ebyuma entebe na biki n'agamba buli eyayonoonye ebyuma agenda kubisasula ne mugamba kituufu basasule naye b'ogomba okusasula abamu bali ku bitanda Nambozi ali ku kitanda, Zaaka ali ku kitanda, Alani bamukubye ekibbomu ekijingirire, noono Zagundi omulala w'Erubaga. Kati yafunye wa chairman mu DS. Kasibante Moses. Bonna baali bakubye ebibbomu ebijingirire. Babi bakubira. Soko obalabe bajjanja bola n'agenda n'alaba Nambozi ebugolobi n'alaba Zaake n'alaba Alani n'alaba bonna tawalwe ebbomu ebyatulikanga mu maka g'abo bali mu bwe banaawona genda obakole ki mwogeraganye nabo Kadaga yagende wa Nambozi ebugolobi yali yakavaayo olunaku lumu ne principal n'agenda ebugolobi jaamu n'akwata awo katale principal anoonya ekiwa naye nga tebamanyi nti Nambozi aliwa ali awo ebyo ne biggwa kati Nambozi yali amanyi okukwata ba MP Kadaga nti ebiseera bye ba MP babanjanga ne beekweka mu parliament bava mu ssaawa 5 bano bampa akamyu baganiddewo mpente nkuwa akamyu Kadaga nga bw'ojja n'omukaabira ng'akuwaayo trip 2 ebweru ba 3 okendeeze ku bbanja nga zo zibeera gye ziri iye n'ekisawo yakikozesa bw'ati buli muntu ekisawo kyakikozesa bw'ati ekyamonge yakikozesa kuwa bano ba miliyoni 5 bampuuga n'ebina ba commission ekyoli yakikozesanga kuwa bonna abalira oyo kuye oba oli opposition oba oli kyobalaba bamufiirangako era eyamunyiizanga nga ambulakalistinga omukubo yali Alani Sewanyana yamunyiiza ne wagamba Mr. Speaker ayagala kwogera nga tamutunulako paka yasituka nakwata Kasozi Ibrahim kati ayagala obwa Lord Mayor ye nga tawulikika bannange agenda kunominating omutembeeta ndayitawulikika agenda kunominating encha munoonyanga Musezi nenja mufuna oyo nakajjawo akalulu yatalabika ate akalulu bakakyusiza bbanga ki Kasozi Ibrahim Kasozi ze mulesi simulabamu ojja mulaba ayinza okuparticipatinga naye nga tazze kuvuganya okakasa okujjako ng'ayina enkola yanita amongo gyagenda okukozesa era abadde agikozesa n'emabega Kasozi mpozi nga gyanakozesa naye Kasozi mu bantu tewalina olwaffe bannamawulire ffe tutakimanyi ekiseera kya myaka egi yakimalako nga constituency ye buli afiirwa n'omukubira essimu n'agitegeera akakadde kamu ebyo byali byadda naye kati Kasozi yaggwako alinga Kadaga ebukasa neno mu Katoogo amazzi gaatwala abantu najjabayire ettaka tripu nga 1,500 n'abaleetera emifaliso lolezi tewali MP yali agabye emifaliso yadde Museveni tegigabangako nkukkiririzaamu anti nkukkiririzaamu nga bw'ajja ku kakiyosikiko bwoti era sikuwakanya ajja ku kakiyosikiko njagala okole naye wano okolawo sente mmeka
ninawe emitwalo 5 naye wefuna yeetaano emirala nyongerako nene nagamba yomuwa 5 nagenda ku Kereziya byonna sijja kubigaana nagamba mwagala sente meka obusawo nga Siraje nkusaamu ekitiibwa bawadde 7 naye ekyakasozi ku bwalodi meeya ekyo kifu akuwa kasente ko weeriiri naye talina jjajja kalulu amazima ga Katonda wali omanyi nti ajja kafuna luli kasozi atagendangako mu bantu makiri ene mulonda yoka ate makini kankubuulire kasozi abantu bamumanyi abo bonna bazahara bowulira basipiika katulinde bakansala bonna ab'ebibiina bonna kyakola kiri kimu tombeera basatu govuganya nono mwenna ayinza obbawa kati mwenna mumunoonyeza akalulu ate bulola ayimiridde atya ye ate nze niweeniala bulola mwagazaki kozi toli weenaalemu naye bulola baŋŋambye naye w'amaanyi nnyo eruye ayinza okukuba gundi ssennyonyi ekyo kirooto bulola nga w'amaanyi kirooto mu Kampala muno ng'olonze bulungi abantu nga Nuupu wegenda okulonda nga weeronze yalonze bubi ba local leaders naye bamupya tekigenda kuyitirira obubi ejja kufuna abantu abatalina maanyi bateekawo babawangule mu bifo ebimu ng'egenderera ki no ensonga ezi biri ensonga esooka eyagala abaayo bennyini abasinza principal ensonga ey'okubiri abamu baagala ssente abamwetoolodde era nga bwedde bazisaba ensonga ey'okusatu ate gwetaawe mulyako ssente eringa musawo muganda bw'ogendayo mwenna basooka kubasaba kakomo leetayo ekibbo ky'ebigali 5 3 olowooza akomye kwewogegiza nga nti waliwo omuvuzi ey'ebitanga nenawolovo simanyi namago tagira omujjawa nti leetayo akakadde kamu tiwawolaba nga bagenda okutandika campaign tetugenda kukwata ku ssente za iPod twagala tusonde ezaffe principal n'ateekawo obukadde 10 nebatandika fundraising iPod tugenda giyingira ne ssente tugenda zikwatako olwaliro tebazirina bagenda dda kakati omuntu ng'oyo alimba abantu muntu mugambe sijja kukolera kino ategeere bagabye abantu ebifo abantu bebamanyi ku ttaka ti bano bamaanyi ne babiwa abalala abalaga nti kati ejinja oyinayo meeya obusoga mwonna tuwafuna akukoze ekyo musuula gundi ono bamuyitaani ate nga ye yennyini yadde ku NBC nagamba bamugyeko ssente bamusabye ssente ono wekira meeya naye ali omu awo ng'ogyeko ono mulyannya akukoze eki omusuula bamusabye miliyoni 10 n'azibamma oyo wakira municipal oyo bw'ayitamu ogenda kufuna ki kubanga ajja kujja nga independent ataba wangu ekintu kyonna kirimu selection making sure nti okikola transparent bakola ekintu kimu transparent yadde tebaali mu constituency ya Nalukoola ya Kawempe North naye baatuula abantu ne bakola debate omuntu n'alaba nti ono alemeddwa ne baga nti naye ono yasingako naye okugamba omuntu ti gwe bakusinze nga tomulaze results balinga UNEB ebigezo babibye dda tebakutugamba kubituula waliwo abayise be babibidde ekiro kati awo wewali obuzibu obugenda okugwa mu kintu nti Nuupu ejja kuleeta awasinga ba opponent ewasegona bajja kuwa omuyimbi abagenda kuwa magoola kale bawe magoola ne Segona jje era ajja kujja Segona bw'awangula okola ki nga yakagula office mu constituency ye ya Nuupu Segona agiguddewo yagigulawo ate tebagenda muwa kaadi bayinza obutamuwa naye yagambye oba bampadde oba tebampadde y'omu ku balooya abalina eggumi ate abeeyagala abeewuliramu eryanyi atunula anyinyimba ye amanyi kyakola akitegeera oba omumma mukole ki naye ate alina wakubeererawo kuba munnabyabufuzi muno tateekwa kuba mukazi wo gw'osula naye mu buliri timujja n'omukazi mulina we mutuuka ne mutakkaanya naye waliwo ekibagatta kati baana balwadde baagala kusoma awo mulina okuba ogwo kati ekizibu ekigatta abo opposition kujjako Museveni naye tebakiriko bawewaana bokka Museveni akuba mu ngalo tewalusoni yoze nyagwa nti kwaye emmere yiino esowani ziweddewo liiraawo mulyene mungu apatabali owagundi
oliwa ani ono muganda wange Muhammad Nsereko nange ndi wano tujja kutemera lwera ali mu kasiisira buli muntu azimbye akasiisira ke. Yes. Kati abanupu basaze amagezi kaadi z'aba MP bazongezaayo okuzigaba mwenna mubeere n'essuubi bagenda zigabange buli olunaku lumu okulonda kola kinga nekyalina woddukira mu kasiisira abantu bayigezi ze nabalabye wano kuloko gavumenti babadde mu bibiina ebirala nga bajjuza dda kati wano mu Common Man's Party already bakansalazi n'abameeya bazze ne bajjuza before nga tebanana nagaba kaadi bwe bagabye kaadi ne batabawa eno bakonfamize bukonfamize bagenda ne bewandiisa. Buno obusiisira obwa Katonda wo bujja kufunayo abantu obuwadde amaanyi. Yes. Nti senga ekintu ekikoze before senga bakola dda nomination za MPs. Yes. Ne bagenda mu constituency ne bateekawo gundi emu olunaku lumu debate mumulabye nafunye buno nafunye buno kyekibalonza ba register mu buli constituency. Register yasobola conveninga committee n'aweerezaayo result. Yes. Naye gwe oyagala kigabanga mawu ani wayagala wansisigaba ekibagabisa ekyo kufuna ssente zino anti kakati ku bibiri olina kufunako kimu baagala ssente obuyinza 10 abo obuyinza babuvaako abanupu obuyinza babuvaako bo baagala kusembera ku lusuniya ssente kanti yensonga lwaki basose fundraising ne babawa ne deadline eya ssente okuziteekayo bwe bamaze ozimalirayo kati ate ne bagenda mu IPO. Ayinza okunnuma nga tebamuwadde kazi aludde ku kitanda n'ateekayo obukadde bwe bwonna obwo malende noloza malende tebamututte wasse wannyana ene wadde likinnyeko gye yalekulidde gye nawulidde gye bagamba gye bamutwala. Tuyinza mukubagiza baba batuwadde oyo tetulina buzibu Makindye twagala naye tebatuwa omulya nnyama bamutembereza awalala. Makindye East tubadde tulina ba intellectuals bangi okuva ku Sebaana okuva ku ono yali Mutyaba yali MD wa Uganda Airlines twalina Mabikke bonna ba intellectual tetubangamu yadde Simbo yali wa NRM naye wa intellectual waliwo ekiseera kyatuuka ng'olaba byakola abitegeera toyinza kutuleetera mulya nnyama tuyinza kuleeta mulya nnyama agenda kutulaga bipapula ki byobuyigiriza afunye ekisanja 2 nabbi yasoma ku myaka 4 abadde addayo n'asoma n'afunayo level yokka ne bafuna Z certificate ebadde mumala mulya nnyama talina certificate omuntu ateesa mu Luganda ne otagirina kati ate agenda kwesimbawo ate alina eya muganda we yafa lirimu amannya ge gamu yagenda okuwa abanuupu abanuupu babadde babawo ebizibiti bwe bityo Segerenya teyakibawo mu Electoral Commission agenda kikola kubanga olina okugenda mu UNEB no verifying ne bakuwa certificate bajja gizi verifying kuganya amannya ge gamu ate emyaka ogenda gimusibako ejja mukulu we mulya nnyama teyasoma Segerenya ye yayitawo ate nga yabakyala teyayitawo ne mu kooti neyitawo yagenda mu banka okugyayo akawumi naga nti agoye n'ebbanja tetusobola tulina garanti ng'ojja kulisasula bakuwaabidde eyamusekendi nga yali Anita Among beyo beyeewaanirako nakaleetawo opposition abasukka mu 10 naga nti olukaaga lujja kukola ku Electoral Commission ne kooti era lwakola naga nti Sulaiman Kidandala teyasavinze abapulizo tetwamulabayo mu yajjayo akawumbi olukaaga n'alukozesa akati gwe oli ku kintu ekivunze owooza musajja ateeka atya bilioni 5 mu gundi museeke kati president gundi kityamwetaagisa kulaba Museveni kola appointment Anita Among bajja kusinkananga mu seke meeting nanga excellence naka papa yagambye kino ate nga bateekateeka n'omwana so ekitegeeza nti nno Kadaga yali talina waayita ate kino ekya Kadaga okugamba nti yali talina waayita ne Museveni kyamuyitirirako baateekamu bagosti batamanyi kitegeeza Kadaga alina capacity esobola n'okusuula ekintu kya Museveni kyonna okusinziira ku ssente oyo banaamukuba bajja kusinga ne bakubye Kadaga bajja musuula ku jirikiti nga mulamu jirikiti basuulako ombwanfu
kuba yategedde byonna ebyakoleddwa okuleetinga wabaddewo kadi nga bagiteeka mu kyuma eyitamu naye nga agirina senyiniyo gw'omulamu eyiyo nga bakuwadde kicupuli ogirawo nti kadi eganyi ono yazze dda n'ofuluma abaabo bayitiridde ne babagaana wabadde ngawo bibaafu ebibazzaayo ne kalaawo ensi kaabwe teri ajja kukukuluma nti Anita Mungu naayina ekigenderero ekyokutwala obuyinza bwa President Museveni. Ekyo sikimanyi naye kyagoba kikulu okusinga ku kyali. Kyagoba kikulu okusinga ku kyali. Oba ayagala kukwata mu ntebe buli wagenda wonna akola ngeri walaba Magogo nono Brandon bebamu ku batono abaali balwana Kadaga abayitawo abasinga bonna baagwa okujja kaabo naye senga walaba omuzaako omuntu eyalaba kalulu ka Magogo kali kavaawo mpitewo ne Brandon ne basooka ne bamugaa nti yayiseewo keefuulira eyo munda mu kutiya ne kakomawo engulu ku ssaawa envanyuma gwe omusajja omukyala Anita Mungu nga simu wangu gwe mulimu gw'okuva mu FDC yali mobilizer. President tayinza kumutya okumwesembereza bw'atyo. No, essaawa zino ekizibu kye tekyabadde kya Mongo, kyabadde kya Kadaga. Ate Kadaga teyandi munyiigidde nnyo naye Museveni tayagala kumuswaza mu public. Kadaga yamuswaza. Yes. Maaso ku maaso n'omugaa gwe kintu kyaffe kiseekoze kino nabeerawo n'omulangira biwamubeerawo singa teyalinze singa oli lwakitulo olunda nti ekyo Museveni kyamuyisa bubi era yali so emotional naga nti toyogera wano bya busoga nze nabanuno awo abanyiize naye nga Museveni yanunula ababusoga ye ayagala naye kuteekawo kiki essaawa enakuzikize alowooze nti onaamutya naye bwe yaddamu n'amuddamu envuunula bibya Kadaga n'amuddamu envuunula bibya Kadaga gatasaaga omusoga ebibye tabikweka ate oyo omukazi ayogera kaati tabikweka era kati ojja kumulaba Musoga President yasigazaayo omuntu omu ate naye omukuza ye Kadaga ono yakazaala abalongo kyabazinga bwasigazaayo yekka abala bonna tebakyamulimu awo basenior citizens olaba Isaac Musumba abadde bawalagana ne Kadaga naye kati ali ku Kadaga agaba Basoga mutumalawo mutulya basibye ono owa Mubusi balunywa naga nti era mulabamu basoma bokabe muteeka mu Busoga duli bakirwana ekyabasoga Museveni n'abakubagiza ne Idi Busoga ne Vice naye Musoga naye ebifo bitono kati anti batandise omulaga nti totuli naffe kubanga nalabye Salamu Musumba nga agamba nti nno Abasoga batandise okutufulumya batumazeewo n'obwavu businga tulina region esinga yakubiri mu baavu Busoga balina okwerisetinga balinanga lumonde waabwe n'ebimayido kati babawa bukajjo obutaliibwa njani bwekuluma tosobola kalya obuteeka ku loole ne bukalirako gundi Madivana yalima ebibye akati ate beeyi neegwa ne bikala kyokka nga bakuwola buwozi okubirima eyo revolution egenda na Isaac Musumba kati ali ku Kadaga abo be basobola okwogera Kadaga kye yayogedde kirina opposition bangi abasobola okyogera naye tebasobola yakiikiridde abantu bangi eyagezezaako okwogera yadde mukula naye yanyiize naye mulimu abasirise obusirisa otafiire nga tavaayo okwogera ku nsonga eno kiki otafiire seke bagimugoberako ddala tajagala gwe kasita omuleka bukubwa minisita oba ali museeko oba tali oba MP alina kubeera mu kabineti yo oyagala toyagala yawo wakubira ekintu ki awo seeka ajagaza ki kubanga simuwulirangako ng'akayanira mu Seeka tafiire nga ayagala Museveni amufuna kati omutwala Kadaga tasobola gundi tasobola kufuna abali tasobola kufuna Kadaga gundi Museveni buli kiseera Anita Mungu naye ate wano conduit eyisaawo ebintu byayo nze ndi ku Seeka entula ne Museveni kino kyoyagala kijja kuyitawo eri ali mu sipiika omutuukirira ate alina okumatiriza mukama we mu budde obw'amaanyi ekitegeeza alina kooti bbiri
agenda kubanga eno aina kooti 3 mu ba investor agenda kubiranga neno bali nayo fufwa eno mu ba investor agenda kubira alita abo bonna agenda bachagwo ate bataddemu akasente ba investor yes kati agenda bakubanga asobole batuuse wa Museveni abakuba biliyoni amukube ekina Anita Amongo ate mu bulungi nnyo ku sente nnyo lwaki Kadaga tata sente bwe yagobamu bano bampekamyu kuwola bakanga babatigomye kozi kati yabawola izimu yabawola talina zonna zibawola n'ezimu alina zabawola basekikuba abo kyobola ne bawabira bagundi bampuuga tebamuteekamu ng'ate yekuba kati agwe tukulese bamanyi bakoma ku ye sekikubo ekyo tujja kusanga mpuuga ng'akuba Anita Amongo tasobola ne bw'okola ate nga bagamba DF ya Anita Amongo bagamba DF mbu ya Anita Amongo simanyi naye nga tennabaawo baatuulangako eyo waliwo hoteri eziri eyo saidi ze Munyonyi ng'oyise Munyonyi eno saidi ze Masajja eno Wakiso Ssaabagabo nga obasangayo kawungeezi bali babiri babanyumyanga biki mpuuga na Anita Amongo circumstantial evidence eragaye lwati baali ku bya parliament byali ku bya ate bufumbo bwaki kubya bombi bafumbo oli mufumbo hajati ate si ye namba emu n'oli mwami mufumbo kati baba tebali ku bya bufuzi bali ku bya ayinayo n'ali ku lubalaza gubali mulangira abamalisi mu by'obufuzi tateekwa kusembera kuba ayinayo gwe yakoye hadiwe kati ebisibi ekikulu kujjako Museveni Anita Amongo alirayikira okuwamba ekintu kino singa Museveni akiragajjalira talina capacity talina busobozi ng'abuzimbye bagamba mu parliament yagenda okulonda president mu bisanja ebijja kankubulire parliament ekisobola nga eteeka balikeezeza naye omuntu gw'otasuubira kulangirwa ye Museveni nti ffe twakolonda omulonde omugaye gwa mulonde anti agenda ng'alina wabbira akalulu ke tayinza kukkiriza ekyo kubaawo awateeketeeka obulungi awo oba omujoze nnyo nti ffe senga si ffe Kadaga yakyogeddeko olumu nti nze najjawo egirimu naye teyagijjawo olaba Ameria kyambadde yagamba bugambi nti batuwangudde kubanga tuludde nnyo mu buyinza n'obwa minisita ne babumujja kati Museveni bw'oba wamuwandiikidde ekintu kyonna nga wakoze research nga kigenda muyamba n'obeerawo nga agenda kukyogerako takyogera ayibuzaabuza n'akyusa ekirala kakati ekya Furufigo mukuba bwekiraba nga kyabadde kisaanidde abamukubye bonna bakiti kimu bonna ba presidential advisor ate aba Museveni bayagala abamuwa amagezi ag'okutimpula abantu bamuwa amagezi gebajja mu geto omuntu wa wansi geto erina abantu baayo aba wansi kakati tosobola kugamba nti eyamukubye yabadde mupya kuba akatambi kagamba gwe lunaku nvuma leero kabakukube ye agamba sinze nakukubye naye yabadde aweerera kakati ebyo Furufiga ayagala kulaba Museveni ne bagamba alina gy'asula ew'omukulu w'omukati asula ali mbuya oba ali mbuya naye bajja kumugyamu bujja Furufiga avumye abantu bangi ne bamuwaabira tewali kiba poliisi eremeddwa n'omukola enakwata bali oli ku luno ng'ate oyo omukyala badde bamukutte edda naye ennaku zino abadde asiiba mu ofiisi ya Amongo balina bye bateesa bagamba eyamukubye buli omu alina we yeekweka wetwogerera Anesimas omubaka wa Bugangayizi East eyakuba Ssaabaminisita Oluyina Maziina poliisi emukutte enkyagenda mu kkooti era bagenda mutwala mu kkooti mu disitulikiti y'Ekibaale waliwo gavumenti tefulumyanga no statement bamukutte tosobola kuba prime minister nomala emyezi gyonna nga tokwatibwa nga yabadde ku bizinga bamukutte ekintu nga kiwoze nono obusungu n'oluyi lwawola dda bamukutta Anesimas bajja mutwala mu kkooti era agenda mu kkooti y'Ekibaale ajja kweyimirirwa okuba musango gweyimirirwa ate Nabbanja alina ssente agenda mujjako mmeka kakati bano kyogamba nti no bo tebayinza basiba bajja bayita omu yeetondere banne ani anabayita Furufiga ayagala kulaba President Museveni amunnyonnyole ki nti bankubye amubuulire engeri gye bamukubyemu
n'obuvune bwe yafunye n'abamukubye olwo ate tebizemu bya ssente kati era ssente ate kati olwo amalirize kalinaayo ajja kugimala oba eriwa simanyi eri eyo sayidi zemakindi eyo waliwo ayagala omuguza space esigaddewo alinawo ettaka okumuliraana ayagala liguza full figure ayinza okusabira eyo balance n'aligula full figure sibo mukazi w'amaanyi kalinayo amaanyi sigambyeko nti mutono era olaba ekigambo full figure negwe ku lulo wawagidde bamukube nze siwagira muntu akuba munene mukyawo naye bamukubye ekyo kyasigaddewo nga kiri ku likodi bw'anaaba yegayirira nabali era naye bajja mukoshoninga lekerawo kuba avuma abawera naye kati yafunyeyo atavumika envuma ye eri etya sisobola giga ejinga nze tanvumangako naye nga bavumye bakutenda mbawulira bamutenda bavumye bamutenda tekomaawo nagyendaga tukyayina ketumaliriza kubanga mukulu Siraaji oli musajja munnamawulire envumo ogiwulira abaana ba Nuupu engeri gye bavumamu na buli kimu neya fulufiga ogiwulira neya maama Namyalo nayo eya fulufiga ne fulu soldiers simanyi futu soldiers eyawukanirawa amadada obawulire engeri gye bavumamu Sauda Madada kuvuma n'owulira nga oyebye so Uganda kati tuli ku season y'abavumi tuli ku season y'abakubi eyo wiki bakubye abantu abawera basatu ne bakubiramu Arsenal ne bakubiramu yade wiki yakuba buli sikuyisa mu maaso ne mama Nabbanja naye muyagendera so si byangu kati abantu balina kukola batya okwewala ebyo abantu bazze bakuba abantu naye nga tebabakuba mu lujjudde yes olusinga babakuba lwa nsonga Kano Lutaya yakubako President Museveni nga bakyali mu nsiko Kano Lutaya yamuujja baali ku lyato otuula no balansinga bw'odda side yemu lyewunzika ate bwe lijjula ebintu ebimu mu bisuula ne mu bifiirwa mutandika okusenamu amazzi muleme kubbira kati yatuulanga addenadde namukuba olweba President Museveni ng'asagasagana nga tatereera wamu batuka ku lukalu n'amugaa nsonyiwa sibakukuba ffe ffenna tubadde tugenda kufa badde kutereeza tutuuke bulungi muzeeyi oluyina alumira era teyamukuza ku ddala yadde yakola bingi ebimuweesawo wa brigade teyasukka Kano ate talirisukka teyamusonyiwa simanye bwalifa oba alimu oba meja era kyajjukira luyoolo bwogamba osobola okwerabira oluyi yabuuzanga ki kyolifa toyerabidde Museveni taliyerabira luyi lwa Lutaya ani yalunyumya President Museveni yajja alutenda ku lukalu kubanga baali mu nnyanja abawulire ffe abalina amaaso mwalimu abantu abalala balina amaaso asatu mwe ababiri temusobola kubimanya kyogamba ti ne mama Nabbanja tayinza kwerabira enoonyereza bagiyita third eye media center yo kyogamba nti no mama Nabbanja naye oluyi lwa gundi taliwerabira goloza ate kubanga badde akukuluma kyekyakwasinza omusajja oyo otherwise police ebadde ebyera nabaga nti banange omusajja yankubira ki ne musirika statement ye teko kuba gyeri era ajja kutuuka mu kooti agende ku mavivi mama nzaala oluyite lwajja lwa butanwa kubanga yamukuba lumu nali sigenda kuba mugwe ebyakawebwa batyo kakati kiki Kadaga kyalina okukola okudda engulu Kadaga kati alabikanga gwe bajja kisanja kye oba okunoonya ekibanja ekirala awantu kubanga ebiseera ebyo mujjukira nti Nuupu yakola branch yayo mu Iganga naye muyita ate mu kulonda balinamu candidate naye ne bawagira Kadaga directly kati ayinza okusalawo nagaa kanyinze omukazi bwanyiiga akola ekibi wamugagga ayinza okugenda mu Nuupu nagamba kankulumye naye nga talina kyagenzeeyo just kunyiiza Museveni ekintu kikakkane olowooza Mulisha Ffejja banaamuza ku bwa minisita kubanga Kamuli yajja kujja nga MP bw'ate alizayininge bajja muzza ku bwa minisita akyali factor nnene alinga Moses Ali West Nile waliwo abagamba maama Katonda yeeyita maama naye azze ate bamuwadde akalulu kati balina bamaama babiri kakati Moses Ali ye tibamutaddeko muntu
ku Seeke baganye okumuvuganya ye lwaki baganye endagaano y'ekisajja kikulu weeri nga weeri ku ya Museveni ne Moses Ali ne Kigongo ino mulekawo awo oba toyina omuteekako olukomera era bino Kadaga byagambanga nti nooli nze aludde emyaka gyonna nga gagwe nabatuuza ne mulemwa abantu balamule ne muganda wange namutuuzizza egindi ne bannemerera kakati ate mmwe omuntu bw'alifalingira nti muganda we yannemye gwomusogo mwagazi akiyadde mumuwayiriza yazaalayo abaana e Busoga abakwagaza ekitegeeza nti nno maama Kadaga ebiseera bye by'omu maaso biyinza obutaba bitangaavu. Mungu waliba akyamuwadde omumwa akyasobola okugera ekiddako alina obusobozi obukyogera ate si bbanga ddene agenda kukyogera nga kaluka akaggwa agenda kukyogera ku nomination n'alangirira ekipya anti bagenda 14 15 ajja kyogera kati Nuupu egenda kulerizinga ddi ng'ababaka batuuse banayiteekateeka ddi ababaka anti kugambye eyagala kubateeka wali nga tebakyasobola kukyuka gwe ayagala okubaddukako nga tonoonya okujjako abagezigezi abakitegeera abasomera mu ebbaluwa basangannyeko basobola okugaa nti nze nvuddeyo n'ataswala n'afa nga muzira Nyeko teyateekayo mu fundraising sente yeteekayo ene abaana bakubye sente z'abantu yeteekayo okimanyi nti bakubye sente z'abantu yeteekayo moze omwana mumoze bannange bakubanga basawo baganda bakubangiriya kisawo kiganda akutandikira ku kakomo nadda ku mbuzi nakutuma nawolovu namago embeerera nga tugijjawa nakutuma nawolovu oba tolina leeta sente bweziti tetujja mufuna ate tokkirizibwa mulaba bagenze ne bakuba n'ekintu ebweru eyo mu Amerika babaddeyo ng'okuyingira mu gundi munnange $300 kekakadde kyakubulira omukazi eyakaaba nti yagamba mugoba babbi naye Nalukoola yanziba ne Waiswa yanziba banja byange babba sente kati mukole lya district lumu n'abawandikira n'ekibaluwa sinafuna budde naye nja kikusomerako wano mukulu Ssaajja njagala osibula abatulaba mutusabire tugenda mu kalulu k'emiggo tugenda mu kalulu k'obubbi tugenda mu kalulu ka tiyagaasi musabe Katonda akatuyiseemu bulungi tusigale nga tumalayo bulungi ebitole byaffe Katonda byatugerera Ssaabasajja Kabaka awangaala bwetyo tutambudde ne mukulu Siraje Lubwama ensonga zonna tuzimulungudde tewali kye tutogedde bannange tubyogedde mbadde Kwezi Robinson mbaagaliza ekiseera ekirungi mweraba